tebinnaggwa ate fe abeebi ate na ne covid abadde so 2 years era bannange nsaba emyaka ebiri niba mitono nnyo omuntu abanga akola research. I've been doing research. It's time for implementing. Anange entebe ewooma. Research. It's time for implementing. Kutugenze omukulu nange ndi musanyufu nnyo okuba nga nkomewo okukima foomu ya uma tutovunanyizibwa weweeyo okulembera ekitongole kyakuma era abantu babadde boogera ebigambo bingi onaakomawo twokomewo olunaku olwaleero nsazeewo nenkomawo nzija enkimeki forms jajagala okimye foomu oyagala kifo kyaki nzize kubwa youth representer jukira ekyatulisa ensiko luli oze kubwaki kiddemu oluzungu tuleme kutulubisaamu nnyo tugende ku ekyo kyennyini ekyabavubuka kyekindeese ekyatukubisa luli ensiko n'otulaba ku ministry of agenda n'otulaba wano leero tukoze bilowa ekyatugenza eggulu nti ffe nga bapraising star tetwalina ddoboozi kakiiko kati bo nga bo bapraising star ne bagamba genda ofuneyo omunene yenna gwokola ki gonyenya kati mukujja nze bwe natuula era balaba story ya ministry of agenda madam Fina yatwali reply ministry of what agenda eyo yennyini temugimanyi kyoganda mugimanyi kati bwe yatwali reply mweyo story neŋŋamba kati gwe nyina okola ki okwesimbako era akalulu akasembeeyo najjanga geno secretary ebyaliwo mwabiraba inze nzabadde nakati nkyali general secretary wa women empya nebo batuwadde ekifo ekyaba youth nesalawo nveeyo nkulembere abavubuka bannange kuba waliwo abayimbi nga tosobola muweereza message n'agiddamu nga waliyo abayimbi gogenda okukubira nga tagenda kupiikinga simu yo nga tagikola ki tagirina naye abalasita bannange bengenda okukulembera oba abavubuka bannange ajja kukubira galaba walaba nga galaba takwata ajja musanga enansani oba emakinga agambe galaba lwaki ku nsonga bweti bagambye bagenda tokyayo naye tetunabitegeera kiki naye tosobola kugenda abamu ku ba elders n'omugamba owaaye munaatokya ddi nedda office yaffe eri ku national theatre webeera ku national theatre bagamba kati gwe waba youth oli wano gwe wabakyala oli wano naye omuntu agenda okukulonda tamanyi nabye wayimba tuwa enyimba 5 omuntu z'amanyi enyimba nyina n'alubamu eziwera 2 nyina mu collaboration n'omutoka piripiti mazina ga bararu tuzina ga bararu abararu temujja kati waliwo abakyala tebaagala ennyaka abakyala bagamba naye garaba raba yo garaba nze nyina ensonyiva enkabya banemeddeko maginento kateru yagamba yagattawaya wabazonto ezo bbiri shota okyayagala endala katera ayimba eyo lugaratino kyogamba kafero wabayimba gundi mafias walukagataayimbe kadongo kamu basudde we yayimba kadongo kamu n'ogamba nti nno Vincent Sega wataamuyimbe ogenda kiikira abavubuka mu Uganda yonna naye tulina abeeri engulu sooka obagambe message ab'engulu batamanyi Luganda nze ntambudde mu bitundu eby'enjawulo era mu kalulu akawedde mbadde mu kola kimundaba n'essaawa zino nva mu western tour kyoko basaba akalulu mu luzungu ab'engulu mu luzungu kyogamba manyi luzungu lo basabe bebamanyi n'abaluzungu tobasaba kalu bagambe kyozeeko wano kyoliko leero bagambe kyoliko just aya tugende by names of Junju Ismaili aka Jaja Galaba Owamajirita. Today I have come for my nomination forms for the post of the youth representative. Ekikulu oluzungu lwanvu nnyo naye nga kyekyo oba sekuritale twavuddeko mu bitiibwa era ngenda kubanga ndi ku side wadde oba ajja empapulo bani ngenda kuba ku side ya Madam Fina Masanyalazi. Mulimu abaana bagenda okujja boogera oluzungu ogenda bakwasaganya otya nga totulaze nti lukalubiriza anagamba oluzungu lunkalubiriza tesi olaba manifesto yange nyina olunaku lwengenda obayita mbawe manifesto yange kati olwayo mbadde siri prepared for the manifesto oba bagamba ebintu ebyoluzungu ekisinza okundeeta olwaleero
kujjayo forms abanyankola nsobola okubalamusa erizooba naija okujjayo forms okwakira forms ezo Kalifa akwesimbyeko ddaawo nebwaba nesimbyeko zabo tebankanga Kalifa ogenda muwangula ndikumulamwa bakuyamba industry some other people maybe banoonya gatimwa agatimwa ago nze sigenjagala fe twagala kukola kubanga tukoye abayimbi okubeera nga bakaaba kubeera nga beemulugunya kubeera nga beevuma ne gavumenti twansonga ebintu byabwe biba tebikoze eki tebituuse kati nze wendi kubanga ndi mukyala mwesigwa ate alina keyekoleddeko ngati ng'omuntu sinoonya byanfuna wabula noonya kola kuyamba abantu ba Mukama ebitone byabwe okutambula. Kalifa agamba ekyo ekifo tekisaana mukyala yamanyi kati ate katonda yalonda obukulembeze buva eri katonda kati yalaba nti tekisaana mukyala katonda yalonda. Kalifa omusinga ki ekyo kyowogamba Kalifa musinga kino ekigenda okumpesa kati nga Kalifa sobola kwewanika kubanga gaba malala okitegeera kugaba malala naye ng'omuntu yekkiririzamu nange bikkiririzamu kikyendu agambe otaddemu akasente kangi nnyo. These things is all about one love, nokubanga okola ebintu birabibwako. Nze ebintu byentera okukola tebiba bya bulimba. Nze bwe mba ngambye ngenda kukola kino mateeka mba ngenda okukola kino okikola kati abantu tokola banjagala kubanga oluusi bye mbasuubiza bakola kino babiraba. Singa Kalifa akuwangula mu kalulu kano nilwedde okukola naye wadde anaaba akuwangudde ate katonda omukugambye omukulembeze yoyo omukulembeze bonna bubeere katonda okitegeera katonda bw'aba mugambye ajja kibeera why not gwe oyinza okumuwa akafaawo mu ofiisi yaawo nze ndiwo okusembeza abalungi n'ababi okitegeera kubanga ffe tukolera katonda energy nga byamaanyi kiki energy kubanga era kosa obeera n'abantu nga bakwagala buli kaseera obeera mulaavu tolaba spod yiino mujje wano babategeere nga tetubamanyi oba kati bano bonna abajegange gakutaka bali okitegeera bonna bagenda kumakalulu bonna bagenda akafuma era buli yenna ayagala okumakalulu ka vaisi kusiima abagenda okulonda abayimbi naye bootulaze si bayimbi bano bayimbi tulina makeup artists by the way muje balina kaadi za wuma ate ba film actresses kwegamba byonna biryaba kadi balana buli muntu yenna bayigawo era abasinga bambuza ogenda kuba nani nsembeza buli muntu bw'abayo ye mukulembeze waffe tuba tulina okulaganira wamu naye ebigambo ebisembayo eri Kalifa ono oyo Kalifa oyo Kalifa yesibe bbiri Kalifa wesibe bbiri kyoyesimbyako tokitegeera munange ku luno gyakakasa nti katonda waali kubanga twagala music industry etambulira ku mulamwa gwa katonda tukooya abantu bavuga sipiidi okitegeera katonda alina omukisa yeyatuwa ekirabo kino tukikozese era ekirabo kye yatuwa tugenda kigaggawaliramu nga lwaki okigaggawaliramu kubanga baliko omwoyo wa Mukama nga batudde mu ntebe ngaze kisima ayi okiraba swaga lyonna ndirinda terina kyokugamba okitegeera webale nnyo okujja twesene nnyo okulaba nti osazeewo omuwa second chance okomyewo weesimbawo era otuwe obukulembeze bwe bwobadde otuwa emirimu ndooza abalonzi bagirayo bamemba baffe katusuubire nti banaddamu ne basiima ne bakwebaza bakomyewo webale nnyo okunona fomu tukakasiza nti weewandisiza katulinde okikomyewo mwebale nnyo okumpa akakisa kano okuddamu era neesimbawo kubanga oli seesimbawo really I just and I picked up from Waiki bwe yalekulira n'ennyo kankwatirawo yes so it's my first time actually okujja officially okwesimbawo singa bampa akakisa okumaliriza ebyo bye nali ntandiise ekyo kye nsinga okwetaaga thank you wesimbyewo okuwaki neesimbyewo okumaliriza kye natandika okukola kuba ffenna tetubadde profession tubadde tuyiga on the job so right now ku magezi genfunye ku time gino emyaka 2 ndooza gagenda kunsobozesa okutula mu ntebe kati okole kye neetaaga okukola as a president of UMA if given tewaba nga bampadde akakisaabo ne DJ Michael yagambye abakulembeze ababaddewo mwandirekeddeko abayimbi abaana beesimbawo ekyo sikimanyiiko I don't know sina kye nkimanyiko ekyo naye ng'endowooza ye togiwa kitiibwa
endowooza ya Michael. Buli omu alina endowooza ye. Ekitegeera everybody has their own opinion. Wabanga ye it's his. Naye nze from my side ebintu bibadde birunning si bwe kiri.